ekyanyiza bavuma naye waliwo abamu be batavuma osegera nabaseneza bavume ebivumo bino wabawa receipt ngo basasula ebivumo byaliko receipt nkulese kuvuma tuleme kuba kwetu sayininga sento benzibe sento benzibe sento job benzibe so kati ekirizaamu kusinga kutaatawe tabanyi weta siwa pako kanyo siwa kumala gogera bino nabiri siwa pako kanyo yegendereza Yesu akubandi kale naye ng'omuntu ajira naye jakamu nagamba abantu ujja kundaba yabigamba abigamba gravity era yagamba gravity tajja mulaba era jamul kuba gravity yagambye oli kitaawe amuzaala so yali amugamba nga mutabani we ndi ala ni bya mukama mutabanyi wa gravity yagambye omwana emyaka gyaliko gimuzaala bebekulu abajjajjaawe ebekulu entalo z'ebigambo singa azireka bali abana balina wadi ebigambo bimusumbuwa olaba n'oyo omwana baida we yali mukweke pakera we yalipira Bobby nga mulemeddeko gundi yamukwekula era ne bafunamu obutakkaanya gundi yamukwekulani aligambuza obutakkaanya bwaki omuntu wakwekula omwana gwozaala neka oba tomuzaala nvaako kadasi Seguya yagenda akube Seguya oli ya Bobby ng'ayogera anti ngamba okuleeta ebifaananyi Seguya ne bamuwooninga aligambuze Seguya nga bamuwooninga yakola musango ki yali uwe gwe yali ajjayo dasi omwana gwozaala bw'avaayo guba musango omwana gwozaala bwe ngamba nedda kyakisiru bwe ngamba ye ate tekubera musango omwana ng'omuzaala otegera omuntu naina kamba buli aba abaana nno basanyuga nsi ate egyo mikisa kati saawa zino omwana gwe yali yeegantaagala aveeyo yali mumulwanirako baye tasobola muli amulukwe ate teyeetaaga malamuwa ssente okubeera ku saidiyo otegeera naye gw'oddidde abantu bapya tomanyi nkolagana gye balina nabali bavumi bw'oyagala kweŋŋanga obaleese mu muvumaganya obajje mu industry ate bano bebadde basiiba nabo jukira gwe obeera uptown tebabeerayo nnyo be basiiba nabo be bano okimanyi ekyo kati ate bebekulu walibadde ebintu ebimu obireka kuba gwe at least family nebekulu we soyimba essaawa nnamba nga bantu bazina leka bakamiliyoni boogere Bobi Wine boogere Bedi Kenzo boogere Balutalo boogere mulimu abasajja abayimbye ennyimba ng'obalaba omusajja asoyimirira ku stage n'ayimba essaawa nnamba nga buli luyimba lwo luwulira lwero nebekulu we soyimba essaawa nnamba nga bantu bazina osozinisa abantu wanaawa nga bazina osobola obbazinisa wanaawa nga bazina tosobola muve bino ebyokwekaza bino omwina kyemwagala mbu gravity tulina omunafuya mbu amazima mugamanyi so si bebekulu kwewa bu importance olina essabo ku mutima ate sirimu gwolabyeko limu nina amasabo mangi ku mutima ekuyambe through so some are receiving 5 million the whole week kusula kunywa na mafuta now contract netuuka neggwa kati of course some people are accessing abamu nga bamunoonya president abaloonya speaker which is okay nze sifayo so one time Eddie and Gravity with the Secretary General, they go and meet the president. Nga one of them says to him, "Anze mzee zange zimpechi directi tozisa wa bebe tozisa wani wa bebe ate we bavayo ne bajja bulungi wange ne bambula ne bagamba that's okay waba genda kusasula directi it's what it's okay." Kati nga tugenda maaso nga mujjako ku list yange because agenda kufunira wa eri ate yagenze wa principal kati already nkulaga emitima gy'abantu nti abantu bano bazibu gw'onoonyeza omulimu kati amaze akuyise ebbali agenze wa mukama wa mugaye gwenze nsasula ki direct
sikukayanyiza nze nkulese bakusasule direct era tugenze maaso we are working kati along the way nga he's expecting to get paid in the same week over the same month but all of us teyafuna sente kati towards the end of the kalulu nga abantu byalowoozanga nti bagenda muyamba speaker abaani nga bonna bafuuse biza kalulu kakoze eki kagenda kuggwa tewali sente nakomawo ewange bana abantu sibategera nemugamba wadiringa nani ate bonna mbakulira amasimu tebalonda secretary general talonda bla bla nemugamba no that's not how it happens president baba agamba wamusaba sente zakuwe agenda kusasula through secretary general gwe sigala ngugende wani ewa secretary general naye bw'anaagaana I will put you back on the list because you worked ontegedde bwe batakusasule nga bwe bagamba nze nja kuzza ku list yange I will pay you because you worked. Fast forward, he kept on going back to the Secretary General until the Secretary General secured 600 million. So he got 600 million. Quiet. That is after the campaign. But quietly secured 600. The Secretary General secured his payment. And he got it. And he kept quiet. Now remember, after I finish all those things, even if it is my deal, I go back to the president and I give him accountability. So kakati wali amazoku kusasula lukaga ate wano kyamuziza ku list. The president yagamba atono namuwa. Kati agamba nti oli mufere atono namuwa because yamusaba directly nti amusasule. That's why you removed him. But one of the things people must know about Bebe Cool, nze tosa kunzanyira mu matatu. So, along the way, before that payment, Gravity had an issue with one of the people, abamuguze moto, abamubanja. I remember. Okay? Neba kwate motoka ye. The Range Rover. The Range Rover. Neba nkubire simu. Now you wanted me to say this. Yeah. Omusajja na Gravity na nkubira nemugamba mpo omusajja oyo. Mpo omwami oyo namumpa. Nemugamba no. Mwe motoka ye. Dira sente ze oziteke ku account yange because bwe banaaba tusasudde nja zikwata nzikugireko nzikoleki nzikuwe kati there I'm assuming nti nno Secretary General tagenda kusasula nze ngenda okukolaki omusasula because they haven't paid him. Yes. So there is 98 million for me to pay that man on behalf of Gravity. Yes. That is the only way the man is not going to clamp the car. Oh yeah. Yes, Gani, Bebe. Yeah. But then all of a sudden, 3 days, sometime I hear a friend of mine tells me, hey, that's good. Come blood. Omusajja ye wamusasudde awo lusongo kumbe ekitegeezo omulinyidde mu budget ye ya silence. Yes. And I wouldn't even mind nebadde bamusasudde ki naye teyasasula omuntu w'emmotoka because abamusasula oli yalingambe nti Gravity aleese sente so that mubuuze gwe wazifunye, but that was selfish. Very. Yeah. So bambanga mu commenting ebintu ebisinga mubere very careful. And then also natandika nze ebesa atodda ku bivulu byange obogenda kuvuma abantu bange bwotyo era nzaba abaana you don't come close to me kati obusungu bwongera ne bulinnya. That's why tubateeka wala kati era wamanya rasta temula nti ntambula na cobra ne musirikale sebo nawe embeera ne ringi tujja kuddamu bakuba disciplining. The same musician advertises a concert in Kololo in a venue that belongs to government. You advertise a concert in Kololo on a venue that belongs to the government.
banange muwerere nnyo abaana. I've been advertising concerts annually. Sure. In different areas. Nze nkoze mu kaceeke embalala yani. Webale nnyo. Nkoze erugogo yani. Uganda National Council of Sports yekuwa ebbaluwa. Era nakyo kya government. Kituufu. Kati tuwerera abaana. Mukulu wange alabika ali emotional nnyo kati bino ebintu ebimu bambi nnyongero kibakatiriza. Bakulu bange tugenda kugugula na nnyo nga mu answeringa kimuta understanding. Katuzanye munera. What does that tell you? These chaps are just ignorantly messing up with people's brain. Bwabagamba dala obusungu bumuletera okubeera nti akyaba ba NRM to that level. Kololo yagifunya ati. Kati mukulu wange njagala nkuwabule byonna gy'oli. Banzi bamaze okusiikira amagi ne yogurt nga gwe oyagala yogurt magi cheese and what. Mukulu wange kankubuulire. Ebintu ebisinga don't go so emotional. You will be so tampered mentally. Ebimu byegendereze. Katumaleyo. Kololo sebo ogifuna through government. Ate omanyi government kyentegeeza. Kati kyenjagala ekirala omumalirayo. Kololo bagibookinga. You pay ne bakuwa receipt. Era obulabe buva ku kololo nga bagikumye. Ne aba balaze abaana n'agachi n'agaana. Ate nga buli dakiika okufungula system eno yo yennyini kwawula abaana kuki kugaana. So kololo bagibookinga nga bagibookinga abalala. Yayinza okubafuna ya bwerere. Nze nyinza okuba baginsedde. Naye bagibookinga ng'omuntu omuki omulala. Sindi ne Shiba we baakolayo show bawandikira gavumenti. Muto wange Regi yawandikidde gavumenti. Buli ategesaawo ate yawandikidde gavumenti. So mu mbeera y'ensi eno kyotamanyi nkubira ombuuzi. Topaala genda kwogera n'abantu. You don't have audience. We are the one with the audience. Era audience ebinziriza era nkuzeemu. Uncut Kalakata, we are very unapologetic. Video jinjagala nkuzanyiremu. Video eno wenjizanya gonziremu. Okay. Nzanye? Sure. After attacking Kasoro like that, the same is for political reason. For? A political reason. Komao. Embere yaliwo teyali political. Omuntu yenna abadde followinga njagala amanye nti nasazibwamu ekivulu kyange sente ne zifa ng'ate sina zange nzeka ez'abannange benteeseteese nabo. So it wasn't political as stated. Awo mukulu wange mutangaza. Bera ku TV no wewa importance bantu bagamba oli wakabi tolina bwakabi bwamu. Tolinamu bwakabi wadde. Bebe kulu oli mudongo. Ate nnyo. Ate obudde bugenda. Obudde bugenda bakuziika wa. Tolina na gye bakuziika. Oyina sente nga tolina na kibijja gye bakuziika. Bewayimba nabo abasajja basula ku ziafu eka zisukweya mailo. Goli eno oli ku gravity bwantu ali wa Museveni oli buloka. Oli buloka. Taza kubana muganda we. Teri ayinza navayo naganze ni muganda we kuba tategeera. Muganda we tebaso avayo kuogera kuba tebategeera bagamba bangamba batyambo ni muganda we ekisajja kino. Ifa Kayimba kakunyumira nga kayimbibwa muntu gwomanyi nti lutanjagala nenga kakunyumira. Kayina ka zizabafana ne saha. Bantu bafe jakalire era DJ bwankubira olwo nze night yange bewe buli wempulira party y'omwana oyo atana omwana pulira ddala singa ziza ya luyimba yekka. No, seriously. But that's my soul. Nenda lina yero linganyirira. Laila.
Hadi tuamala kuba nduru. We were at his place, right? He was looking good, right? Then congratulations, wabanga watu wakube nduru kusongeza. Then ne kamera zimutunula reflecting kwamba maybe mba mtunuza mu kamera emfu. Ba kamera zikyala go buchafu. Guys, ne biba bikunde tansobola. Biba bikunde ali mu tsima timu bebe kulu abali wano mulinga emmana. Mulinga amatako. Nera babulookinga mazzi. Mulinga amazzi. Leta ni byekisiru byammwe kumanyoko. Mukomenti ebyesimu eno bikomentingire ku kipeji kyammwe. Echina pozi ainako abantu bameka emitwalo 10. Ogenderi ku peji yammwe kiriko emitwalo 10. Sikwene ye miliyoni. Mugere following mukama wammwe. Muveewo wano. Mulinga amatako. Mugere following mukama wammwe aweze miliyoni. Oba aweze 5. Muli wano we mwasamirira omanyoko. Oba industry no wajibeeramu otya. Okutuuka sene unyane n'engeri gye bakugumiikiriza n'obeera mu baka miliyoni mba Bobi Wine newunya n'engeri gye babyaddemu newuunyiza ddala ansinga kibebe kulu ki kyansinga kyansinga muve mu bino simanga yayimba dda kyansinga tewali eriwa ebekulu fala oli mudongo bebekulu mbuno nembatwala gwe ng'otwala ani bebekulu yogeza amazima najja die uone gama utwale nyimbe mu asoka je mbozi ya miliyoni 4 mwana kulenge ndongo bweba onyiza no mumwa yo friendire kubache mai bagana ko kwa samba sponsor babuze nzono munyo agambye alemeza mu anti obebanga otamumuka tokola ki kajukira sali amanyoga nakola mwaka ki akanyama kajukira yakaddiye kati aloza bango segera kati kumbe kati kamwemukire odi yawe muse yawe musedanga ye yewebuse kati thank you Baboga Music yebo yagambye mbu oyina ne contract jolina kwezo milioni 4 interview nyini contract ngali yachi ya milioni jo wasainingira ko milioni 4 indako aga milioni zana ba aga contract nange so mu contract naja na nyimbira mu wano kwezo sente zo wasaininga ko milioni 4 yagamba mwazi signinga nga mukosa contract anti contracting egambe etya zo milioni 4 sizeganyi yabadagamba chimbuno na mubba wa mubba mukati kimuyamba konti yakwejjako yampo yero mulimo mpade kwa azoba yampado mulimo gwa kumubba mu maso nafuneka mubaka katsiga yo myajo lani nabayo such a nice guy kasingata manja singasali na wayogera yali badda embirani yakayimba kwanza chimwe msajja wange sita kugawa munenja bumuwa ninja mwa mweli engeri egamba ndi maso nnyo kubakati wetwakanya nateka ne vako ya naku 2 ndivudde mutadde wa galifa sali okana na muzimu chugama kati sali achanyu byali mu campaign aliko nnyo choka musajja ngoyo mwagala nyoze gula abantu besaga sibogerako zensinga ekibuli wanino naye amanyi neka tateka tiwe siwa sali mpani kiba kitegeza genda kufa selfish kati sali mugena kati ngumugena kati prototype kyakulabirako kati busajja kati wala udi speaker ne saint majority kati nzo gikola ki kina bagamba ne bagamba nze nakupenda ngongwa nzo okufula saint majority la udi speaker wali wagutegeka obagenda gamba mbuno asola yimba ki kati sali
kati olabasali okuba talina mbali wagera gononye evako lunaku yayimbye break the chain zonna era yimba kase pichi koza abantu bakyafumba sali omayo kubanga buno budoloza mbuno olimba lunyumanyo lwa 27 abantu abo muna balina kikyamu amasa itana kyansobolamu ne mu misinde sayine mbiko leti otwa muno sibera muno mu nkana zaba getote kukaya na kulwana sayine mbiko ndetanko Tango ne mukapira tankuba ne kusitwe kusituze byoma tali kati tali esa yabe kansingo kaya na nedda no kalego kala kakali de banga sali kuba kana samuno luzungu ane kirala ekimpesiza musali juka esali ya manja tusiwa musali sente zete zijja kugwayo inzo bamuyiriza wiki olaba mpamu abatampale tujjonge tuwele nembe myaka ngebe ate sali aliko ne capital asali wendi nega tacha nga kasente kakoze eki didene ajatuwe ensonga yakayanirachi ebisigade byonna binsinga byonna neta nsinga ndongo tansinga na maswaga singa obukulu Anti kati obuzibu nedda kati yebbeyi yabwe nagamba newa katabamba wawangiyo tebbeyi poa yode yewasali tukwataganye lwaki ensonga zange zonna bazifunye lwaki akirizibwa okukola ki kuweebwamu sasula mabanja bannange Kuliko the Truth Media, go subscribe, follow. Yeah. Someone was commenting Ngolu Sumaya. Yes. Ngolu do tuletera ku sula. Uno. Sinze sula nze Musa. Sorry. Ngolu do tuletera anti. Yes, sula kwazo na leta ziri nyanya. Ngolu do tuletera Musa uno. Mwebi omuwa mulese. Anyway, Tuliko the Truth Media, go subscribe, follow. A lot is happening. Ngati tunagenda kubba muda triangle. Tulinamu ebintu bya bebe, tulinamu chaliwo ba mufera bebe cool. Inaje ebintu yayogedde ku Gravity, yayogedde ku bali manyi mpulidenga gwe agalogambo yayogedde ku Grammy. Ajja kubuuza jaja tata yabadde kyati. Togira tokola ki mbuza obuuza. So Gravity kyagamye muno Henry. Katulaba Gravity kanikanga Grammy. Okitege. Uliriza. Gravity musiru nnyo. Actually kino sikyogera mu bire ngamba ina comic wave. Gravity musiru nnyo. Yagalese obebe kulu jjajjawe. Ne mubuuza ku ki nagamba Henry Kamuzaala. Ekyajjajja yali mu konyola nga kila line eno katika nkumenyere. Aya yagambye mutabani wa bebe kulu omukulu ali mu myaka egizaala Gravity. Andi kati Gravity kale yali myeko nnyo naye ng'ekituufu kiri nti saha ba Palaso ba Gravity ba Kenzo ba Gurunedi ogateka obuchoze ni Buladi ba Fefe Busi ba Mickey Wine ba Dax Vibes otekeka oba Azawi ba Elijah Kitaka otekeka oba ni otekeko Shiba otekeko Spicy Lydia Jasmine otekeko n'abalala abali mu myaka egyo bwekyo ba Fikfa Maker bebe kulu abazaala bonna kale anyway bebe kulu no olaba ebyaddala nga tokona myaka 45 okuzaala kwe kwangu. Bebe kulu nga tokona 45 bebe kulu naku lwajjo yabadde ne Crystal Panda yayogedde ensonga nnyingi mwabaddemu eya King Saha tugenda gitunulamu tugenda tunulamu ya Gravity omutujju ebintu ebimu byayogedde Kenzo yamuzeemu naddala ekyokubanya nagamba tajja musasula nti yagenda najjayo sente namugamba gwe wamuyita kukola nze ne musitula ne mutwale wa president sente ze baamuwa nze nazisaka gwe muno ze yakolera zimuwe naye nagamba mutagenda musasula kuba yafuna olukaaga tajja funa ddabo. Mwabaddemu eza Alien Skin nti yamukuba omutwalo gwa $, gwa pound milioni 4 agamba kyesimanyi
tachyogerako ina sense nti ayagala sente azize but yakyogerako kati Alliance Skin yamwanukudde namugamba kati ono efuuse weapon gyali buli wawulyanga ayagala okwogera tayogera music olwokuba nti mu bulamu bwa Bebe Cool wonna bwabaddewo akubye bubblegum music Alien yagamba n'agamba ate mwagalamu mu battle naye ajja kwekwasa nti wali ki basponsor babuze kati mwagalamu friend nawo baterezaamu katono wankubadde nti ki naye nga music wali enowa Bebe tekina tekuliko nti ono aliawo wamu bali wamu andi ekintu ekiri mu industry wakati gwe bw'otunuulira eyo emboozi yetambuza newe kaba katono kabeera kankolera kakitegera batambulirawo wamu si nti waliwo ennyonyi ayinamu kati genda bulaya komawo music industry whether here Africa Europe wagenda buli wamu gyolaze komawo wekituuka mu kintu ky'okuyomba in a battle way oyina okukwata oli ne waba yakola ekirungi oyina okiyiwako amazzi that's the industry not that's the industry weri that's the structure yayo oba etya n'atuuka n'atugamba ku luno ntino yakola mistake ne bamugatta okutula ne Kyagulanyi kuba ye yali aguze emmeeza naye Kyagulanyi oyo tagula mmeeza bamuwangaza bwerere talina bivulu byagulamu mameeza atugenda tunuulira ebintu ebiwerako ani agamba Kyagulanyi tagula mameeza Bebe yagambye so kati soka weyanjulira abantu tutambule mpola tunamalira nga tutuuse bamudamu triangle nadde manyi nti omwana wa ghetto structure nalabika gundi bbiri patro bbiri nga zimukimye amanya nze Semanda Sekiriba Musa kiki ng'ozeeka bwe munyawo okola ki ati gekyobomanya mu Uganda balwaki Uganda enyuma nti buli muntu byayagala byakola ki byayogera byakola naye nga okutwaliza ewamu ng'ennaku z'omwezi 2 ku MTN Arena tugenda kubira ne Ukashali agenda kubazanya Ukasha Matovu Ukashali the one and only agenda kubayo ne fight ku MTN Arena nga 2 omwezi guno gwennyini so mbadde njagala tugende tumusupporting ate mumusuubira okuzanya ekyenjawulo kuba muzanyi mulungi ebikonde abimanyi ate nga 14 nga 14 August tugenda kubeera ne King Sir. By the way, Madam Teacher yatuganye okumwita kabaka but she was right fe tugoberera ba elders abakulu abasinga ba elders nti ba elders yagamye mu luzungu kiri okay but mu Luganda ali omuntu omu atenga tuli basajja baganda ate abawe ennono n'obuwangwa ekitiibwa so Madam Teacher tugenda twala omukisa guno okukiza kye watugambye King Saha aina ekivu kaneba yamusiimye yagambye obo mwana yavaawa ne King yenyinyi yaze ku the same video na commentinga nagamba mpulidde kitegeerera nagamba King Saha n'atate kwesa kabaka sana okisa King Saha so ffe tuwuliriza nnyo ba elders naddala nga bavuddeyo mu kutwa advisinga si kutwa attackinga kitegeera ina humble way n'akunnyonnyola si kutyoboola tubuulirirwa era tuwuliriza so King Saha Semanda Mansour ayina ekivvulu ng'ennaku z'omwezi 14 August nganda wange oyo tubeeyo nesijja kutuukawo awo wakati bena bibyo kuba aliwo yabadde agamba nti ekifo kya government naye bena nsonga zo ezo njaginyonnyola kuba kati eyo njaginyonnyola so kati wetubala facilities za government eziri nga tetufulumye Kampala ziwera 10 naye nga abantu ababulijera bazikozesa okyali ku ebyo kyovola abantu omuntu ebiseera ebisinga Kafero yaga nti Mungu akumye ekyo kyanakufiisiza emizimu ne Mungu era akumye ebintu ebirala nakuwa okutegeera n'okusooka okulowooza olaba ku mibiri ejjaffe ffe abagifaako ffe abagiriisa abaginaaza abagirabirira mu mira yonna n'ofaayo n'ogaa wano waliwo ne batuuka ne bagamba eyo nnyama ya gavumenti ku mubiri ogwaffe okitegeera kitegeeza nti gavumenti erina ebintu bingi ebyayo osobola n'okwekanga nga ne sowaani gy'oliirako ewakaawo Bebe Cool ya gavumenti awo nja kunyonnyorawo in a different way kati ebyo ennaku z'omwezi 2
Ukashali ali ku mtene arena agenda kubazanya fight ejja kuba nungi nnyo abamumanyi Ukasha Matovu abagoberera ebikonde akwesa no boxing no life then ngina kusomeze 18 asema na Mansur eke King Saha 18 nga 14 August likololo tugenda kubaawo nnyo. Okay, tugenda kutandika njagala tutandikire Top Rasta bamufera Andi nze chimbuzabuza akatopu kano ko kagira wakuba tosobola kubanga ofereddwa nga toli top. No okufera tekuliko nti oli top abantu babaferanga. Olaba bafera government namba. Oloba top wale ulidde top government. Oloba top oli akufeze yaba top. Ate kati gugu bafeza atobera otya top. Akufeze yaba top. Sajja atu yali desperate nga ayagala omwana wazanyireko ebweru. Andi kati bino ebintu by the way bino ebintu bisumbuwa abantu bangi. Bebekulu oyo atambulira nnyo mu bulamu bw'okulimba bana Uganda. Era olulala nali ku express awo nga Alpha akyasambira mu express. Twali tulaba omupiira we wankulukuku. Omu gwe twali naye n'agamba omwana kuba kasamba bulungi in fact n'okuteba kati ne bebekulu yaliwo. N'agamba omwana asamba bulungi alagira ddala nti yayitirako ddala mu academy ya Arsenal. Ne mugamba sirika n'okusirika kiki yategeeza mbu omwana asamba bulungi alagira yayitako mu academy ya Arsenal. Ne mugamba sirika kati bwe yalabye ebintu byagudde ku bebekulu yakyogera yawulidde atya ekisinga okunyiiza kibayi mukwano gwo yali mabega kati mwabone nakugamba wani muweereze situation ye ng'omuntu atuliranye ajja kuloza tuli wamu naye kyova namudamu ddoboozi lyange ne mugamba sirika ogera kutuswaza kamera zizo kuba ziyita batukwata batusala tuli mu video yemu nawe ogamba Alpha Sali yayita ku Arsenal wa academy ya Arsenal. Ne mugamba oyo omwana nga temunabakuliza bintu bantu bye babagamba olwokuba ba celebrity mubagoberera namwe mukole ku research. Alpha Sali taberangako yadde abaana abato aba Arsenal mu myaka gye yalimu by then tata we yabagambira nti wali just we basambira yadde okulira n'akasawe we bali. Sijana ganti kubera bolobo yadde okulira n'akasawe we kali. Naye nga bataata bonna mu ggwanga bagaliza abaana baabwe ebintu ebirungi. Kati mu mbeera eyo osobola n'okulimbiramu. No, tiyalimba cause already yali mu pipeline ng'akola. Teyalimba Alpha Sali yali ku academy ya Arsenal. Ono yayogera yalimba. Naye kye ngamba nti Bebekulu yali abirwanako. Bebekulu ye kulimba namba emu lwaki teyavaayo n'ayogera amazima paka kati abantu bakyali mu kulimbibwa. Kuba aveeyo agenti bana ekituufu kiri nti no obulimba yabugyewo kasa yavuddeyo n'akaayana ne yamugamba nti atwala omwana kitegeeza baba ati yagenda ne ssente baazi kitegeeza obulimba bwavuddewo. So kati ebintu bino mu bulamu ate na hashi we so amujajinga nga taata ayagaliza omwana w'ekibuga naye ekisinga okunnuma kwe kulowoozesa abantu nti ebintu bibeera bo nga we babibala akera bukezi ku makya n'agamba mwana wange ali ku academy ya Arsenal n'atandika okuba mberewo nno abantu kye batamanyi Bebekulu yakozesa ssente Alpha Sali asobola okugenda ku academy ya Arsenal naye ate ekiri fani abantu abali successful mu mupiira oba ba greatest ba all time b'omupiira nti bo be bamu ku basinga okuva mu family enjavu. Ate nga omupiira okumanya gubeerako nti teguliko musimanyi mbono muzeeyi we yamuterayo akabega n'amutera ko ogenda okutunulira nga be basitudde ne family zaabwe batata be bafuuse bamaneja baabwe. Omupiira talenti yo na mukisa gwo bye bikuyisaawo. Kyova olaba nti ate omupiira teguliiko nti oba Afirika oba bazungu ne baba bazungu tebakuweezo gyo mikisa musibe bakole. Kyova olaba nti mutabanyi wa Zidane akwatira Algeria. Okitegedde naye ate yali badde akwatira France akwatira Algeria olw'ensonga nti ku France bali tebasobola muwa n'agamba kangende tata gye tuviira ddala. Gundi Zidane wabeeredde coach wa gundi wa Madrid yani bada at least fourth wa goalkeeper okitegera naye alina mutabanyi w'omugwe yaleetako awo era n'ekigaana naye we yavaawo naye n'akola ki n'avaawo. So kati omupiira babazungu sigwakeera ku makya nti ovugirira omwana omuteekemu ssente n'onaamuteekamu obuwumbi n'obuwumbi. Ekisookera ddala talent first then luck nejja. Bw'otunuulira ebyafaayo abamu ku ba greatest b'omupiira okuli Messi mutabani wa Bebekulu ayina he has talent agirina naye esiibwamu ya bulijjo. Talent gy'alina yeera ya bulijjo. Okusiibwamu kyeki? Anti talent esiibwamu ye talent ebeera nga buli w'olaga ebaawo.
ngo ogiraba alaba kategera ngate wali kitu kile extraordinary taina kyaleta noga nti mbadde sikirabagako otegeera kati ebesibwamu kuba buli okimanyi ndino olulaku ulaba nti lutya omuntu nayambala engoye ne luziba je kati kukibawo oli walaga kati ne waba ekyenjawulo noga na omusajja oyo bwayambala yate kyambala kyanjawo bwaba awunya kyanjawulo nikati ne mubeeramu ate empunya n'ennyambala ya bulijjo ng'ogamba neri gibwe tebambala beba kati talent ya Alpha esibwamu ya bulijjo wona wolaga ogisanga nate ekirifani senti teriyo bazungu basinga oba basambanga ye gye bali nesigama nti nonnyo nti sukulumye nnyo kitegeera wabula ate sivayo nze kugamba nti Alpha tamanyi mupiira Alpha mupiira agumanyi era agusamba naye agumanyi ku level ya moderate naye taata wate we yamuteeka wanene nnyo kuba tosobola kuba mwagaliza akulira ku Academy ya Arsenal kati gwenze mpayo Musaminga akulira ku Academy ya Arsenal nga ali wano mu Uganda asabira wano katulaba katika ku example ya Mukasa kati Mukasa omulaba Manchester enkulu bwe yalabye nga tanaba kubeera w'amaanyi ne muloninga omanyi waje yamuloninze ku Leicester City nti obulamu bw'otambuliramu bubeerawo tebasobola kugamba nti ate ojje ku Viper kategedde nti tebasobola omupiira gwo tegusobola kukka nnyo n'otuuka okujja okubira KCCA wakiri osobola okuba mu championship oba League 1 oba League 2 as long as okuliddwa wali eri abonabona baniko gundi ono ani Michael Lise yaliko ku Academy ya Arsenal nga muto naye era olaba nti bwavudde ne wabaali ne babeera bafirika bano bennyini kati sijja kwesa nti Olise kati omubalenga Omufalansa yadde Mungereza Omufalansa naye nti n'abafirika wano kasita agenda n'akulirako ku Academy eri nga Babukayo Saka ate kati ekyo gundi bebikulu kyali alwanako omwana agendeko ku Academy anti nekigaana naye kimunumako taagala kuvayo kugaba abantu nti kyakola ki natira yakyogedde ndiki engeri gye yakyogeddemu kiraga nti kyagaana banfeera oli ku ngeri ne teyayogedde bw'atyo anti ate kati wadde oyagala ayogera atyo yagambye omuntu yanfeera nali ku mwana kitegeeza omwana teyagenda kuba oli kati kambuzeemu bane n'abafere bano ebiseera ebisinga waliwo etutuuka ng'omuntu akufeze naye ng'engeri gyakufezeemu weetaaga n'omugulirayo ku Katonda kubanga nawe olaba enfera gye bakufeze yakyana kito yakidongo nnyo kibanga kati bonankubira essimu n'oŋŋamba oba nompereza message kakati ali bubi ali mu ddwaliro naye toteeka ku yeri eya musawo teeka ku eno nenteekako oba nonkubira essimu n'oŋŋamba mpangudde emmotoka biki naye okusinziira ku ngeri gye mpangudde nina okuweerezayo akasente deni mundeetere nenkuweereza oba ekintu kyakina kyokola okitegeera kakati bwe baba nga bamufera nga kituufu nga bamufera kumutera ng'eyamufera mufirika eyamugamba nti agenda mutera omwana we ku Academy ya Arsenal n'awaayo ssente eyamufera yeetaaga either amusembeza amufule kyaliwe yabadde ayagala musiba tasobola musasire n'abasirikale bennyininyini waliwo engeri gy'ojja munoga omusirikale nti bagikufeze nakusekerera n'okusiga fenyini yamugambye kite okitegeera anti naye yennyini atuuka n'agamba naye nawe olinga mwana muto gweomusajja omukulu gwe twebuuzaako obeere ng'omwana omuto kati ddala sinza okera otya wano olwaleero n'oŋŋamba musobola okuntera mutabani wange mbogenda kuntera mutabani wange ku Academy ya Arsenal kale ku Arsenal ngenze wala nti gwogenda kuntera mutabani wange kangezenga ku Mamelodi tubeera wano Uganda andi already alabyeko osanga oli yamuyita mugundi tino olaba Visit Rwanda ku shati ya Arsenal nti lirufe twagirimu etegeeza bazukulu ba Kagame bakubira bali mu Academy ya Arsenal basambi ba mupiira anti kyengeza basamba mupiira
Kati I don't know, no, I'm asking you because I don't know. Kagame. Nze simu following. Kagame yomu ku bakulembeze ba Africa asinga okwagala omupiira. Loving kubuza abana be basamba omupiira. Si baana be. Ngamba bazukulu basamba. Oh, okay. Basamba. Naye tebaliiko lwa nsonga nti birisi byakuga nti jajja president watu obulango. Okisegera oba watu obulango. Biri about talent. Omwana ekitone kimweyimirira. Okisegera. Bagana yono mwana nimwe ekyenjawulo. Kati bali abasajja batambulira ku bitone abasajja balwadde amalo lyo yamugamba omanyi obufe twali mu ddiru y'obulango kati kitegeza nti amitinga abakulu n'abakulu tabamitinga nga mitinga aba finance okimanyi nti Ateta oyo ekiri fane kankikubuulira Ateta asobola ba ku mujozi nga kuliko otu oba visit Rwanda ninga tamanyina kumanya kibitegeeza obakale waba manyi kibitegeeza nga tabiwona no ayinzo manya n'agamba twafunye new sponsor yina akikomyawo gwe omulimu gwe tiimu kukola efune ba sponsors abanoonya ba sponsor balala kati gwe togenda kuddira muntu ateeka ku mujozi visit Rwanda nga nabo bennyini okuga nti bagala ba mpira gwa Arsenal balina okugula tiketi ne balaba omupiira ku mujozi kwe nyinyi bagenda ogendako babadde basasula millions 3 eza dola eza pound buli mwaka kubeera okwo ku mujozi gwa Arsenal kakati baba nga badde basasula ezo sente okubeerako gwate gwe ne bagamba simanyi gwe weyo sente zate bakuyingiriza omwana wo okubeera ku mujozi kuno kakitegeeza baba nga wa visit Rwanda ali ku mukono akugamba weyo omwana ayingire kitegeeza wa fly minutes agenda kuga family yo yonna leta girete kuba yatali mu kifuba ali nekisawe bakita fly minutes kitegeeza ajja kugamba leta family yonna ne bajjajja muyamena mujje mukoleki muyingire so ebintu ebimu byetaaga ofumiitiriza n'okulowooza nga tonaba kugamba nti kati kankole kino ekintu so kati enfera gye bamuferamu buli muntu alina asobola oferebwa mu ngeri yonna naye enfera tekumatiza kibulamu anze mu bintu ebyo byokufera why abantu kyobola olagamba oba byanfeseza ddagala ng'otuuka notulamu nolaba nga bakufeza kyakisiro n'ogamba abantu banoleka balina ddagala kati si munenya yali agezako okulaba nga omwana alina waatuuka mu talenti ye munenya at least newe yandigenzeko ku kisaawe ekyomwana ekyo kyo ndi wamu naye lwa nsonga nti buli muzadde ayagaliza mwana we kintu kiki kirungi kiki ekyokwatagana omulowooza okuteeka ku pressure n'agamba bw'olwawo biki okupushinga omwana ndi wamu naye okukera ku makyanze wano nga wendi okuŋŋamba kibanga oli bwana ngamba bye bimu era bintu bye bafera abantu okugenda ebweru oli naakuwa assurance ku visa ya Europe baziba wanga ate nga tokimanyi akufera n'akugyamu n'ekirowoozo nti kwezo visa gw'olina okugenda n'ojjuza kati kyesegera ono akuwa assurance ya ambassador simanyi li part of the family ya president w'ensi eyo gy'olagamu baba ne connection kati gwe bw'oba wanga Abannayuganda kati ebiseera ebisinga abantu bwe batwala abo ekibafeza ababeera desperate baagala kugenda kukola bombeera ng'embeera bakola ki ebanyiga ne bamuwa assurance y'okuba nti alina ofuna visa ya Europe nono yali desperate jika amaze okugamba abantu nti omwana wange alina osambirako ku Arsenal speed kale ndowooza okyamufeza ye yeevuga speed nnene nga ye omuntu omaze okunyonnyola abantu ebigambo ate ogudde ku muntu akugamba nti erimba manyi agala obiteeke mu nkola ate n'ekirala n'ebimu ku biyinza okuba nti no Alpha Sali tebamuzaalira Bungereza nga banna abalala Alpha Sali waawano Alpha Sali ye bamuzaalira wano kati Alpha Sali mumuzaalira wano kiyinza okuba nti kyamukalubira omanyi bali abazungu ebiseera ebisinga batwala abaana nga bato ate ono natamugamba nti kiganyeemu kati Alpha Sali musaizi we yali tebasobola bayinza obutamutwala abazungu bayinza okukalubira otwala omwana mu akademi ali myaka 15 baagala gwe begroomingidde baagala omwana ne bamugja eno ku myaka gye 5 discipline n'abaana yaabwe biki najja nga akula ne bamuteekamu okukwatagana ne banne kati nga olaba obwo bwe yamaalu bukyubasi bwe buzze bukula babadde kula maasi yamuwe agement yemu era kyobulaba babeerawo kati bayina wena abazungu balina ekiri kye bakola abaana bazze ne bava mu akademi bonna ne bajja ku Barcelona bonna bali ku Spain bonna bajja bali awo obalaba ne babeera oli asambiddwe ba club ndala ali mu club ndala
ero bamaliza besojja ku kisaawo kibabeeramu abazungu nno bayira batambulira ddala ku nnono ebyaddala ennono yaabwe yaddala era kyovula bateri musambi ava ku Barcelona agenda ku Madrid kira ava ku Madrid kujja ku Barcelona it's hard babeera awo nti gwe ino kimanya ati obeera wa Barcelona wa Barcelona kale awo tusoka tuve walabye ku interview ya Bebe Cool anti interview akola nyingi no jakoze olunaku lwajjo ku macha zaade sawa ndozo banya from ndoza sawa nyano anokweyongerayo yabadde ku NRG yabadde ne Crystal Panda it was a great interview done era Panda kudos nti ebibuuzo byonna ne byandibuuziddwa emabega ko yakola interview ngali kutoka na yali agenda tugamba omuntu gwatagenda kusasula gundi namusalamu namubuza ebintu nga omusajja tebamukiriza aba ayogera na leo yagera ne batamukiriza kumalayo bigambo but we yabadde Wapanda yasodo tubulira omuntu gwatagenda sasula wenjala wawe nyinyi wegere kutoka ntoko show nenzijukira Jenkins yagamba bali bakola eyo show yaabwe nagamba mbo okuyisa mu bantu abakulu amaaso bo butaba kitiibwa kisudde abantu bangi naye Jenkins kyembadde njagala okumanya Jenkins ozomugoberako kabanga kye kyamusuula muntu mukulu kigwe yayisaamu amaaso yagwa olaba ali okay zimuinaako buzibu is fine ekyobutamumubaako na buzibu nkubiza olaba ali okay yes he's okay he's living his life tete gwomulaba mu buzibu olaba mulamu bulungi ali ethe bulungi kati nze ndi musawo nze ndi musawo I cannot go into someone's health siri musawo muleme kubuzaabuza no kati mbulira omusajja nno mulaba abasajja abo singa bamanyi singa bewe ekitiibwa oba singa kale begendeeza ebigambo bye boogera lumu nalina appointment neyasiini nangamba ngendeyo ku office yabeerawo abeerayo mu tawuni ku office abeerayo ku office enkya nsobola okutwala n'omulaba kati ontuto omaze ate enkya sikutwala ku office nawe ngenda okutwalawo kati ontuto omaze ndi serious no byegamba so okutwala n'omulaba sawa meka tusobola ogenda sanga 8-9 kale kati ne bajja ayina gayi bwe yajja naye mundugavu bagayo omumanyi biswanka gwe yali erijjako sima okuba ogwe yali avuma era naye akola nabo okutoka ntokusho mundugavu mutonotono muwanvu badiro kati ne bajja bwe bajja kati jjukira abosi bali balina ekintu kye bakola ekyo asiira agamba assalamu alaikum wadoze abuza ate bano nkwani abayise ngabuza bana bajenkirize anti kakati muzeeyi tuna tukola ne tubaye twagatu anti kakati okubayambako kyali baddawo ne saabayise musasoko je bwala ne baddayo ne batuula wali eri naye nga mu byonna byonna ebyo ebibaswaza tebakola na appointment mu kusaba kati bali baze kusaba yali abayise bali baze kusaba kakati amagezi ge bawa abantu mu bulamu bwabwe ababanja ssente zaabwe ate zibakolerera obukolerezi singa bageewa nnyo mu kusabiriza kuba bo tebamanyi ssente zimenya okukola abajenkins tebamanyi ssente zimenya okukola bakola kati bwe bamanyi ssente zimenya okukola saayogera atya ku muntu eyamufiiriza ssente n'amuteeka mu mabanja agali over 75 million gwate n'omugamba mbu yakoze bubi kati ekyo statement okolebwa muntu nga tamanyi nti ssente bakola nkole kati wowe omanyi nti ssente bakola nkole tebasaba nsabe munno bw'akola loosinga eyo mu byonna byonna nga tonna bakwogera osobola n'ofumitiza oga wabula naye ekituufu kiri nti milioni 7 tezikuŋŋaanyizika omusajja waba ali mu mabanja ga milioni 7 ssente empitirivu ze yafiirwa kuba kweyo sho yekyotera saa yamala ekyotera wiiki nnamba kitegeeza nga talinawo omulimu gwonna gwakola talinawo kikyona kyona buli kimu akistopinze awo wafokasinze bw'ogattagatta obudde bwe yamala neeza ennaku zonna zonna sho ze yakansolinga asobola okuba yafiirwa ssente ziri mu miliyoni nga 2 nije si yayogera ze yakola ki ze yasaba zimubanjibwa biri ebirala yabireka nayogera ezimukola ki ezimubanjibwa n'abasajja bano engeri gye bamanyiira okusaba nga kwe bagejjedde embuto asobola okukeera ku makya ye nalaba nga ole yafiirwa tekirina makulu
Ye by the way omuntu osawa kuvaluinga sente zotakwatanga kutomanya buzito bwazo. Tosamanya buzito bwazo kuba Jenkins waba yali akuteka emitwalo 2 ejja $, yali badde amanyi kitegeeza okugifirwa obufiiro. Najikedde ku macha oli n'agikufiiriza waliwo gifirwa nga gwa akoze ensobi nengo oli akedde bukezi ku macha n'ali kulutinga abasirikale ne sente zo ne zifa bwezityo. So kati embeera gye babeeramu lwaki nkuviiridde ayo mabega ku office nti embeera gye babeeramu ebaleetera okuddira obulamu bo ne babutwala bwe batyo abantu bafiirwa nga bo bali mu nseko. Kitegeera kale tugenda ku Bebe Cool. Jenkins omumaze Jenkins jasinze mbadde munnyonnyola akitegeere aleme kukola ki kyobola sente z'abantu. Mbadde nkyagamba Bebe Cool njagala tumuve kumukumu njagala tusooke omu ku omu. Yagambye njala sookere ku Jobless Billionaire eyafulumya eyawa Gravity akatambira aka voice n'akafulumya. Agamba mbuno woba onkolera ate saagala obeere muki yabuze katono muvuma musiru. Nagamba mbuno okeera ku macha Jobless Billionaire no yennyini omuto. Jukira ayina audio gye wawabya yawa jukira n'agita. Nagamba nze mbe yasooka muwulira mu rumors nga banne bamuwaabira. Bagamba ono yatuleeta ye takola. Bebe Cool n'akyetegeeza n'agamba namubuuza naye nakuleeta vuma abantu abannumbye ovuma abo naye we mubaamu abantu bamunda bo babuuka. Kitegeeza segeza ng'olya za bwerere be waleeta be bakola bokka. Wemba okula ne brand Bebe Cool olina okugiirawo omubiri muli mbeera. Tugambye vuma muntu vuma. Tutandikirawo tusooke ku Jobless Billionaire. Omu ku batabanyi ba president yakunganya akakundi k'okuvuma abantu. Ani mutabani wa president? Bebe Cool. No si mutabani we. Aye ebintu ebikisiru mubirekera awo ate. Nze mbwe mpulira. No ate owulira gwe kikyomanyi. Owulira kati kikyomanyi. Don't you know Bebe Cool is that? Nze kyemayi nti Musa. Nze kyemayi Bebe Cool omumanyi. Ye Bebe Cool ntahabulwa. Owulira ebintu by'ekisiru emubeeramu. Kati twogere ebintu ebirimu amagezi. Tata Bebe Cool omumanyi. Abuza nze ani nze kalikola boti abayimbi be Uganda bali bwe bati kino kanchikuza okuva n'olwaleero. Abayimbi be Uganda buli kadde engeri gye bali ba celebrity bazuula ebipya batata bazuula abapya obulamu bwabwe kwegamba. Sinakubuuza ku Kenzo. Sinanyega sigareti Kenzo ngaye abayimbi be Uganda. Andi situation gyogera ya Kenzo. Situation gyogera ya Kenzo. Si Kenzo yeka. Nchikente yazula tata omupya kwebula kwa muntu bwe bintu mubivuga mu bizza gye mwagala kulwana. Kakati tata wa Sali bamuyita. Eko abayimbi niyenza okwetegereza ng'enamba esinga batata bawe baali mu lutalu. Balwana. Kiki ekituleese? Andi ngamba batata babayimbi. Baddeyo balwane bafiireyo. Mbiko yebyo. Tebasobola kuddayo kulwana kati then tubalekebe. Bakuze. Gwe kati Jobless Billionaire yakola justice eri abantu abamu n'akola injustice eri omuntu eyali amusasula okukola omulimu ate omulimu n'agukola vice versa ate nga eyasasula gwe yayiwayo. Okitegedde kyegamba. So Bebe Cool was not happy with that. Era n'agamba oyo omulenzi ebintu bye yakola byali byaki. Era n'aganza I cannot work with such people. Era ninze life ya Jobless Billionaire esaawa yonna amuddiza. Kuba luli yali akuba ba Jenkins naye kati saawa zino ndaba ne yali mukama we naga Bebe Cool simina akobuzi naye ku gali gye yamuyisiza anamutaliza. So katutandikirawo then tugende ku ani kati wenyinyi wongambiro tutandikira. Anti tugenda bava kumukumu nga we yazaboogerako. Ebintu byenjagala okutegeera. Mu Uganda omuntu asookera ku makya n'akuŋŋaanya akabinja k'abavumi ng'akasasula kuvuma. According to him, yes. Yakikola. Yes. Okusinza ku interview yakoleddwa ye. Yakuŋŋaanya abavumi. N'abawanirida. Listiza abagenda ovumwa. N'abavumwa. Era mu audio abawuliranga abawadde audio nti njagala munkwatire Kenzo yakalooma naye ne Gravity temumutaliza. Kati kyenjagala otegeera. Kati bw'amala okulonda abagenda ovumibwa n'afuna akabinja k'abavumi. Ne budget ebaawo. Budget yo erina okubaawo kale. N'ekyo njagala omanya. Ayinawo ku kitabo ky'ebivumo. Bw'aba alonda akabinja waliwo essomero nga ly'abavumi bo basoma. Nedda kakiringa bw'onojja wano Climax we tutudde n'osaba omulimu. N'agamba osobola mulimu ki?
ndi ansobola okusiimula ate bakubuulira ngeri ki gy'ogenda kusiimula bo baagala flow ng'ekola ki ng'etukula kati ebigambo byonna by'okozesezza kiba gy'oli good okay naye gwe Jessica bwekasita omulimu gubeera ddaani oba flow gyebaseko kimanyi lwaki Uganda Pearl of Africa ekyo njimanyi it's green we have clean waters Lumu Museveni yakwesa ekigambo ekigamba nti Uganda etandise okumpoomera n'ebyaddala Uganda ewooma Uganda kati bikolaganya ne byenkugambye Uganda oba lwaki ewooma tubeera baavu n'omuntu akulowooza nti tuli bwavu bw'obeeramu n'olwasala oba ebbiri n'ogulayo kaddata omuntu akulowooza nti yala tezikuluma kubanga nteberezaamu omusajja agamba Bekuulu omusajja alina famire omusajja star izimana star omusajja abaddewo omusajja aweebwa ekitiibwa omusajja ayina omuntu gwayinza okwenyumirizaamu era nga buli omwaga singa mutabanyi wange oba singa tata wange oba singa kyali wange nokera ku makya n'okunganya akabinya nga kabavumi nokawa ne leader bagenda kuvumira abantu Bekuulu abantu bwe batyo baba tebasobola kukola bantu batya abo ab'okuyita obawe ssente bakukolerwa tebasobola kukola Bekuulu ekintu ky'okola bwebanga ne banno bakikola funa abaana abazze bayimirira naawe okuva emabega nga tobamanyi tebakumanyi tebakulabangako ne baba kale bakulabako naye nga temuli ntaaki temwogera abo naye nga bayimirira naawe be basobola okukola kuba nze okukolera abantu bange b'omanyi obulungi tekuli kampaseti lwawo n'okubalaba naye bwe kijja ndino kati kukola tubeera muki mu kukola lwakubanze sibakolera vuma abantu simanyi kubuza naye ovuma abantu nze kyembakolera onyonyola ensonga kati nga bwe mmanyi nti nga 14 August saalina sho ekolo ekigere ekyo kyembakolera nti nanga shoye bwe nkulaba nga oyagala kumuyingira ne gaaja nkumpola ne nkubuulira egejoyira okuyamu kati oluusi bw'oba omunyigiriza alina byatamanyize byenkumanyiko ne mbikujjukiza bw'ojja bwe nzija naye ffe tetuli eno ntino bwakabinja kabaki kabavumi so abaana abo bajja kukalubiriza engeri gy'ogenda obbabanjamu ssente zo batya anti kati gwe aba DPC aba OC bw'owabira emisango OC gwe osinzize oba DPC osazawo DPC nze Bekuulu OC station yes nze Bekuulu sebo w'ekitiibwa nsaba okuggulawo omusango nina akabinja k'abavubuka bemanja ssente zange anti baba balina okumentegra details abavubuka babanja mu bali abavubuka 10 bakubbawo abawola abavubuka abo nabakuŋŋaanya manager wange Crebason n'abaleeta yabakuŋŋaanya n'abaleeta ne tutuula twogera nembayita nembaleeta ne tukkiriziganya nga njagala babeeko be banvumira wakuŋŋaanya abavubuka bavuma abantu si bwe kiri kale anti nange muddamu olwo naye kale tekiri bwe kityo naye abavubuka abo nabaleeta kale kati nga omanyi ebyaffe ebyabayimbi mubeeramu ebintu ebyokubeera nti eno tiimu eno kati nga waliwo abajjawa abavubuka nabakuŋŋaanya babeerako abamu ku TikTok then kati bafuna bannaabwe so manager Crebason abakola ki abamanyi abavubuka abo bwe nabaleeta nembaleeta ne tukkiriziganya ndiki okuvuma nga be bagenda ovuma bakoze eki anti ezoleyo kati ebyaffe ezoleyo kyeki osi kati ebyaffe eno mu industry biyinza okukalubiriza mbera osi obusungu babunkwata kati kati ebyaffe eno mu industry waliwo okuzoleya kati buli omwabe bo bavuma kale kati nze ekyanyiiza bavuma naye waliwo abamu be batavuma osegera nabasendeza ebivumo bino wabawa receipt ng'obasasula ebivumo byaliko receipt kati nkulese kuvuma tuleme kuba kwetusayininga sente benzibe sente ojjo benzibe so kati ekinuma lisi nagibawo eyabagenda ovumibwa naye ate bavuma babuuka abamu babuuka kati gwe kikuwabya ki nze njagala sente zange
bazize ate ogambye bavuma naye babuuka abamu ngani gwe babuuka Gravity tebamuvuma bulungi ate ne byetuteesa babimusindikira awandi Ossi obeera bebekulu naye a hot military slap Ossi kati bino ebya music gwe tobimanyi neffe no mu industry olina okubeera ne tiimu ez'enjawulo sente zino woziwa ababundabunda abantu tebakwagala ennyo nti olina kyokoledde community anti njagala bavumi ze ni big size anti era olina kukola bya big size omusene noziwa abaana ababundabunda anti kati n'ababundabunda bajja kujja nenjala asooka kumaliriza bano kati jjukira nze Kristi bovuma bakoze eki abagamba mu nagano basasula mu nababba kati mvojo sasula abavumi kwata sente zisasula oli akuleke siyinza kikola nze yabatwale wa president ne balaba president oli akubanja mmeka gwe bavuma gwe bavuma okubanja mmeka gwe bavuma tebamanja in fact tebamanja kubanzi nabatwala ne mbatwale wa president ne wa milioni mu kusooka mwali mugambye nga akubanja mmeka oli gwe bavuma nze nali njagala bakole sente zinavaayo mbawe mmeka nali nja kubawa okusinzira ze batuwadde nga singa bano bavumi wabawa mmeka abavumi sofa bali 10 kati buli omu n'ensooka mbawa milioni 10 tolaba nti noozigatte ezo singa zikwata n'oziwa oli singa mulyoke tewali akuvuma emilioni 10 yala jazikkiriza ani anti si yekka kuliko n'oli owakabira kuliko no audio yali yakuvuma Kenzo na Gravity tewaliko wakabira teyaliko kwezo kati ati yababo banja solo baleeta olubulamu gaza bamanja banja kuganya bavumi baake bavume mulabona bamveeko sagala kubera mabanja so kati abantu abamu negwe emirimu giri mu Uganda emiyitirivu gwokimanyi nti nno ekintu kyayogedde kitegeeza buli ali ku saidi ya bebeko kitegeeza yajjange kimuleese siku kulwanyisa babanja bave ku mulama gw'okubanja naye ekizibu kye baasanga Wabuyu omusajja gwe mwasanga alina eggumoyo wabwa kati ate laba ekimu ku byasinga omuyamba abantu baali bamusibiramuko ekikookolo naate obuzibu bwe buli ate ye Bebekulu tebamwagala bwagazi ne bakita kati osanga balaba Nuupu era bamubanjizaako wa Gravity sente ze kati ate olwedde ng'ekintu ky'obutasasula kino tekitandise kati va mabegoliko ebintu byokuba ndi nesendeza abatukola ki tozibawa palaso saha so kati abantu tobakola ki tobawa ate era mwakola n'oluyimba ne Gravity era n'ogaana agamatero anyuma twa yalugira oluyimba era ne muludiriitinga so kati ebintu bingi kutabiyimba bitajja ebize bibeerawo naye nga kale jobless muveeko anjalala alien y'omuku Anjimeza alien nali namujjako engalo nekali tekina buzi kitoko mujjako engalo kiri okay naye tutetunyala soka tambule naye alien yagamba agenda okulaba ng'omusajja ono alina obubadi bwamuteekamu naye nga yeekwasiza ku kigambo kyaki nkwadde ssente agenda okulaba ng'abantu abaagala omukuba ono amuwa ssente ng'ate abantu ono agamba kati nyoga ku interview z'emabega kati n'agamba ssente n'obulamu kyekisinga kati n'agamba n'essente z'ompadde kati ate nazzaayo bigere zemankozesanga transport agenda okulaba nga mulimu obukodyo obutategeerekeka kati ono buli watuuka okwogera agamba waliwo erivubuka eryaziba miliyoni 4 omutwalo gwa pawundi okitegeera ono yamugambye gwe oyimba babogamu oyagala kutandika kumanyiira buli tunajjo noyogera mutwalo gwa pawundi tolinayo birala ambuze omutwalo gwa pawundi ye yagumuwa kuki ibali bagenda yamusala nsawo yazimuwa nga bagenda kuyimba mu wiiki bakola unstoppable full week nga gwa full week ono agenda okulaba nga waliwo ebitagatta mbu ye yalabira wala jukira unstoppable jukira mutwa bagenda eyiga nga tejukira ngono yali tasobola kugira agenda okulaba nga bagenda okuggwera bayinga bamutula muki mu katego n'agamba naye nze wano ku bulamu n'okwagala osanyusa omuntu omu kanjivuge era
by the alien skin yagenda paka Soroti naye agenda otuuka ng'abantu be bamugambye tebaliyo agenda okulaba essimu emukubibwa nti baasi ejja nnamba naye nga ye yali yeewadde okukola n'agamba naye nandifiira mu mutwalo gwa pawundi alebebe kula banja alien skin agamba yamubba tayogera direct nti amubaayi tamanyi bannabateeka gye bali ebyo babayiza bagenda amulope yakitagenda mu mateeka simanyi agende mu mateeka kuba bebekulu akuumibwa amagye ate no yagambye alina Cobra n'owamagye naye kati naye alina bunnako bukatagenda tandika okuba abavubuka kola batandisa okwesiriwaza abo basaha bonna baani kumanyira abantu abakulu agenda kutandika obbeekubira direct tegiyunga eka gyalimu tegiyunga agira anywerera wali wabadde katukume wano kwali ye agira anywerera wali wakola ki wabadde so naye nga ng'ogamba yandigenze n'aloopa nti ono yanziba butereevu lwaki tamuwaabira ye ani okuwabira ngamba bebe lwaki tawaabira ali ati kye ngamba bebe kulu asobola okuwabira ali naye tanakikola n'afuna obwenkanya n'asasulwa akasente ke ali eni mwangu wa kufuna wali emakiri awo mu kizuuku ku gundi ku bbaala yetavaawo ine wano abeerawo wano ate abeera ddala ku kooti wenyini olumuwaabira bamuyingiza buyingiza nedda sina mu kooti wonna waali ebyetaagisa omuntu omugira weebiri omutwala wali wawamala n'omugye wawamala n'omuyingiza kooti otegeera kati ali eni sagala akulumya muto oba omubanja bw'oba tomanyi wasangibwa nze nnoonya nkutwalewo ekyakite okitegeera ensonga ekole ekyeveewo naye nga sagala obuzeebuze bantu nakuva ku mulamwa sasula abaana ssente zaabwe ani naye alina abaamubba abakwate omusajja mulemye omutegeera talinawo nsonga yonna alina mulemye omutegeera bwe buzibu katuyagala tumutegeere tutya nti alina yamubba kati bamubanja mutwalo gwa pawundi simanyi si musasuzi busasuzi naye nina ekintu kyendowoozezza anti kalijjukira ebiseera bintawanyamu okugattagatta tabanga akasente k'abaana abana ke baakolera ke kali akeerijja mu kkutula olujegero olugumu ne lugaana okukutuka sikimanyi ekyo tetubanga ke twakozesa okubreakinga chain abayi bano beemolaboola omanyi nze kikyenalaba abantu bano basita balina ebintu bye beeteekamu n'omuntu n'owulira n'ogaba kale katono yeejakira ki ku nsi okera otya ku makya n'okola ennyimba zo ate n'oziterawo olujegere nga lwasooka kukutula kati bwe lugaana okukutuka kati lwamulema kukutula sina kyemanyi ku byoyogera ate ngamba kati sente zino bwe zibanga omusajja ono bw'avaayo n'agamba sente ezo ze yakwesaako ku break the chain mbasaba buli amubanja amuleke talina wagenda zijja gwe tomanyi break the chain kyeyakola olujegero omanyi kye lwakola edda lwagaana okutuka si lwakutuka simanyi kati nedda ate olina engeri gy'ontulidde ng'olingaga nti lwakutuka bwe luba lwakutuka osobola okumbulira ebiwali emabega waalwo kale ombulireko ennyimba ssatu atali mu ttiimu ye ate ntegeera nti oba lwakutuka lwagaana gwe otegeera otya atali mu ttiimu ye Gravity yamanyi obuyimba obuliko yamanyi okubuyimba Gravity muleke gwe tuddako wabuyu kyonna ebintu byakozesa mu bulamu wabuyu akalu babadde wabuyu ate Gravity abayimba ennyimba za Bebe Cool oluzungu alumanyidde ddala oba industry no wagibeeramu otya okutuuka senewunya n'engeri gye baakugumiikiriza n'obeera mu bakamiliyoni mu Bobi Wine n'ewunya n'engeri gye babagaddemu newuunyiza ddala ansinga ki Bebe Cool ki kyansinga kikyansinga bino sunanga yayimba dda kikyansinga tewali eriwa ebikulu fala oli mudongo Bebe Cool ate ekyo kyagisasuza akabinja k'abavumu kati yakibakolera akikoze akyekolera ye tugeza amazima
najjati je uone gamo twale nyimbe mu campaign gwe omudongo bamwayiriza yagambye muno ono yajja yegonza nyagala kuntwala agamba yetajjangako mboli yamunoonya bwe yabadde alimba byayogera biba bikonde tansobola Nikone kalindi. Biba bikonde ali mu timu Bebe Cool abali wano mulinga emmana Owe mula. Tega era babulokinga mazi kategura bitomuko. Mulinga mazi Ndani byekisiru ya makoma nyoko Akunyumiza edda natambula ku ne Gravity nga tulina show. Wangamba Kawukwe. Tusanga fani. no mentioning amanya gaffe. I think I'm gonna move it. Boy, you connected you to Muzei, Batia. Right connecting you mutabani we. Hiyo mchibuza nini nini kaja kana. Kendrick dama simu yimbi. Wata mta Kendrick lab. Bunimba tinga bayimbi mbagaliza kitabani kyo. Kitabani kyo. Sebo sima Felix biko sina bazanyazi ngenjala ku Bebe Cool. Sirina singa badenga lina nze yandi muyimbi. Ni yagena muyimba wera kanku blocking gwe mazi. Inga matako. Zeno nyama zanyazi ku Bebe Cool. Gravity ogutu. Okay. Ngezako abantu babenga basobola okufollowinga gundi eno katini. Wera ku TV no wewa importance bantu bagamba oli wakabi tolina bwakabi bwamu. Tolina mu bwakabi wadde. Bebe Cool oli mudongo. Nsonga za Gravity oziwulidde. Gravity yenga omuntu. Ekintu ekyo baida wenne ekintu ekyo era nja ku kigeraageranya n'ekya Saha kyaliwo ku show ya Kapo. Bane abasajja bano mbalaba. Abasajja bano bwe bamala okukola baba baagala ssente zaabwe. Ate abasajja bano ssente zaabwe bazimenyekera. Bakola bawaayo obudde bwabwe ne bawandiika. Ne bagenda mu studio ne basasula ne bayimba. Ne bajja ku stage ne babuuka bukale babasanyusa. Yadera mwera musasula okubakola ki? Balaba. So abasajja bano babitebera bina byakola n'okugamba omuntu gwatamanya mu blocking n'omuvuma. Tamuvuma lwasanyu. Ali serious abanja ssente ze. Yakola. Ekitegeera. Kati kyekimu nti ne sawa obusungu bwe yaga wali eri. Yali serious nga ssente ze zimuluma zaafa abangi. Lwakuba ndino ffe mwe muba mulowooza nti bano babeera mu byakusaaka. Katonda tolina ky'omugamba muno mbw anoonya amasannyalaze ku Bebe Cool nga ye abanja ssente ze. Yeta nagamba ko Bebe Cool nti jangu tuyimbe simanyi nkusingo yimbo nsingo ya ayagala ki sente ze. Era bw'amugamba nti bw'oba olaba wali weetaaga omuntu w'okutwalayo nga gwali otwalayo buli ajja gy'oli n'akugamba nti nteekako n'omuteekako oba ayina waako baatalina walitaddeko mutabanyi we. Kitegeera Gagamero band erina abayimbi. Be baali genze ne bakola ki? Ne bayimba. Ate abasajja bano baayimba bawaayo obudde bwabwe baavumibwa baakyayibwa. Kwebya ddala babakyawa bano. Abantu babakyayita kati at least wabakodda kasete kamuwe. Okitegeera ssente ze zikole ki? Zimuwe yamanyire dda nti ebivumo bye yagumira n'obukyawe bw'abantu. At least alina kyalagawo. Ssente oba alina kye yazikozesa oba kitegeera. Afune kyazikolamu ssente ze. N'abantu abamu tubeera eno ntulowooza nti no byakusaaga. N'abasajja bano babeera serious oluusi nga babanja ssente zaabwe. Kyovulaba ne Bebe Cool naye bw'agamba nti abanja aliyeni naye era mu advise nze agende ku poliisi amukwate. Ne Gravity agende ku poliisi. Gravity poliisi tejja muyamba. Bebe Cool akuumibwa magye. Ate bw'agenda kimu ya true. Poliisi tejja muyamba. Bebe Cool akuumibwa magye. Uliriza. Kituufu omusajja mwamuzibaga. Tuka kweriisa. Alimba. Ekikulu kiri nti yenga Bebe mbwongo bwe amanyi yalina okulira buli kintu. Kati wala wantu nga si yakulirawo tayinza kubeerawo. Kubanga abalabanga ekimuswaza abalabanga itali omanyi omuti yenna nga tasobola kulemberwa tasobola ba mukulembeze.
ne zimanye binajja byogera kino kiri naye yengo omuntu akimanyi. Era ekyamuleeta okwesimba mu finance nga manyi yagenda okulira eby'essente. Ne kati ye yali amanyi ndowooza gyako ensawo ebeebeerawo mu ng'agenze munnyonnyola ebizibu. Agenze munnyonnyola ebizibu. Yagenda bamuwasindi ezize zikole. Nze natwala Gravity wa muzeeyi ng'agenze munnyonnyola ebizibu bye. Kubanga Gravity ayina edduuka lye kuhamu gamu kugaayikamu amazzi. Namugamba nafunye obuzibu ate ng'alirinayo akuba nti nga bw'omanya bayimbi balina bizinesi zaabwe n'olusanyiza oteekamu sisita we bamukwano gubanga. Namugamba nafunamu obuzibu nagwa mu loosi bweti ne bweti ne mbadde nsaba obuyambi nsobole okuba nga nzisaawo bizinesi. Kitegeeza Gravity wagenda ne Eddie Kenzo tiyagenda kusaba ssente zaayimbidde, yagenda ku bizibu birala nti banange nina ekizibu bwe kinne bwe kiti. Ye yatwalanga esseeye kyeyanyonnyola muzeeyi ne bamuwa ssente ze nga ye 600. Kati Bebekulu agamba ono yasasulwa okuyimba tayagala afune eddabo. Zobe ntayitangako bayimbi n'abaga nti buli muyimbi ajja kujja kinoomu musasule. Kimanyi ssente zaabwe okukola ateeka okuba alina we yaziteeka. Ezaayita mu Bebe ne Kenzo. Nga zirina obbasasula omulundi gutya gumu. So tosobola kuddira muntu yaweebwa ssente kumuyambako ye mu mbeera ye kyona kye yamunnyonnyola. Ne bamuwa ssente ze obuga nti omukoze eki omusasudde. Ate Bebekulu nga wawona singa wayimbisa ba full figure. Kakati saha kaini wa muntu kumanyi tulotanjagala nega kaimira kaina kawa zizabafana nesaha Buma bantu bafe jakali nadije wankubira olwo naiti yange bebe kulira pati omwana oyo atanga ekiwulidde singaziza yabimba yekka. No, seriously. But that's my soul. Later. What this place, why he was looking good, right? Then congratulations, Wabanga. What mbu saho okutandika okunaba Bebe yakuba enduulu. Ngolo akuba enduulu yamunazisa nga malusu. Ngaga mbulumbu ayitiridde bawunyirira kati ng'akuba enduulu naaba musajja gwe naaba. Kati naye okutegeera tulina kukubira nduulu. Anatategeera. Aŋŋamba. Ati gwe akuba nti nkubuuza. Ŋŋamba. Nti naye okutegeera tulina kuba nduulu. Tegeera. Anti ani? Gwe badde ogamba ani? Nze nkugambye oli agambye Bebe agambye yakuba enduulu okulaba nga saha atandika. Anti nembuuza nange nti naye okutegeera tulina kuba nduulu. Nze njogedde erinnya saha. Gw'ogamba ani? Sinategeera. Gwe badde ogamba ani agamba? Bebekulu agamba bakuba enduulu saha. Komaawo. Naye okutegeera oyo agamba tulina kuba nduulu. Tategeera. Kye ngamba nti okutegeera tulina tegeera otusumbuwa otumenya batuzadde oli naye era ffe balina okwadvisinga oli myaka gya batata baffe naye buli kadde tulina ovayo kuga nti ekyo tebyogerwa bino byogerwa lwaki ffe tubeera nga ate ffe buli kadde tulina kumuyimbirira okumuga nti owaayi omanyi kati nze nina abantu bemmanyi nga balungi bakutunulako naye nga si mulungi ng'ayogera. Kali Bebe kuli omu ku bantu nga si mulungi ng'ayogera. Anyuma asirise. Era muntu mulungi nga talina kyavaamu. Ne bw'atandika okuvaamu ebigambo tanyuma. Kuba akola ensobi ennyingi. Segera yatandise okwogera. Sijaga nti amanyidde kamera kuba kamera agiruddemu. Naye ye kimulimu ebeera ne kya muntu. Segera anyuma asirise. Anyuma ayimba okisegeera nti naye wano bibeera nga kati kyetaaga kwogera
bintu birina sense ate by the singa bakopa Michael Jackson not yayogeranga nnyo era namoli yagagoba osegera yabagoba kuba yagamba lawyer we omulimu gwe public kumanya kunzi omulimu gwange gwakuwa public music kuyimba we bali nnyo kati Bebe Cool ekimuletera obuzibu nti ne bana abasajja babeera nabo bakulu banne abali mu kwogera ebitakwatagana ate ne baseka amulowozesa nti birungi n'ayongerako kitegera ngate olusi si birungi kuba Bebe Cool olisa aba mutabanyi omuzaala kitegera kati entegereza kati gwe wuunyezo n'omusajja omulaba ate nze teriyo yamuyimbirira naabe kuba mutabani we teriyo bantu banyiiza nga bantu bawagira bano basajja era nasangako omuwagizi we nanganze njaga Bebe Cool musajja nno mukulu ali myaka nga 45 nze ndudde ne Bebe Cool emyaka mingi Bebe Cool okuva yatandika endongo mbadde ntambulira ku yempagira esiina kye simanyi ku Bebe Cool ne mubuuza amanya ga Bebe Cool amatofu ogamanyi nangamba ngamanyi oteekayo sente mmeka Muganzi Musa Sali okiraba ninawe sasa kwogera ddala Musa Sali okitegedde kati nti ye omusajja ono omukulu mu bintu bingi byalina okusooka okwetereza ye nga ye mu bulamu bwe okumanya omanyi kati Bebe Cool n'emyaka mwali bayira takyetaaga kwetaba nnyo mu nsobi bwe ziti kyobulaba nze erudda nasanyukiramukko mutabanyi we waleera emabega nga tandise omulwaniramuko ku ntale ezimu ndi mu kurecordinga kamalize kubire mu ntale ezimu kyobulaba nti ye mutabanyi we ate bayira we mutabanyi we bw'aba ayogera yegenderezaamu okusinga ku taata we mutabanyi we siwa pakuka nnyo siwa kumala yogera bino nabiri siwa pakuka nnyo yegenderezaamu just lwakuba nti kale naye ng'omuntu agira neyejaakamu n'agamba abantu ojja kundaba yabigamba ani yali abigamba Gravity era yagamba Gravity tajja mulaba era jamule kuba Gravity yagambye oli kitaawe amuzaala so yali amugamba nga mutabani we nti Alan byamukama mutabanyi wa Gravity yagambye omwana emyaka gyaliko gimuzaala Bebe Cool abajjajjaawe Bebe Cool entalo z'ebigambo singa azireka bali abana balina wadi ebigambo bimusumbuwa olaba n'oyo omwana bayida we yali mukweke paka era we yalippira Bobby nga amulemeddeko gundi yamukwekula era ne bafunamu obutakkaanya gundi yamukwekula ani aligambuza obutakkaanya bwaki omuntu wakwekula omwana gwozaala neka oba tomuzaala nvaako Seguya yagenda akuba Seguya oli ya Bobby ng'ayogera anti ngamba okuleeta ebifaananyi Seguya ne bamuwooninga aligambuzeemu Seguya nga bamuwooninga yakola musango ki yali wuwe gwe yali ajjayo dasi omwana gwozaala bw'avaayo guba musango omwana gwozaala bwe ngamba nedda kyakisiru bwe ngamba ye ate tegubeera musango omwana ng'omuzaala okitegera omuntu naina gamba buli abo abaana nno basanyuga nsi ate egyo mikisa kati essaawa zino omwana gwe yali yeegantaagala aveeyo yali mumulwanirako ba ye tasobola muli amulukwe ate teyeetaaga malamuwa ssente okubeera ku saidiyo okitegeera naye gw'oddidde abantu bapya tomanyi nkolagana gye balina nabali bavumi bw'oyagala kweŋŋanga obaleese mu muvumaganya obajje mu industry ate bano bebadde basiiba nabo jukira gwe obeera uptown tebabeerayo nnyo be basiiba nabo be bano okimanyi ekyo kati ate Bebe Cool walibadde ebintu ebimu obireka kuba gwe at least family enamba esinga bayimbi tolinga bano banna abalala kale gwe Bamuda Triangle bamuyodde nalabe Bamuda si muntu Bamuda ki Bamuda Triangle katundu ani akakulira Kyamaani Makoona naye bamututte akyali kakokola egundi enfuufu yamuyimiridde ate abana bembadde ndaba nalaba luli Kyamaani Makoona nga bakyaziza gundi ne bagamba ffe wano ku Bamuda Triangle toddamu tugamba kintu kirala nnyo ffenna tuliwa andi babaga bali wakati mu Kampala naye no ng'ovuddeko nekya wakati mu Kampala nga bagamba ina t-shirts bali bambadde
Shete ziliko muwozi. Kati bayodde baki kuba badde mu ghetto structure. Nga bagamba tewali abagamba. Era bakulembeza komanda Damulira ne komanda Emma. Ekyabayoza. Fande Damulira. Abaana abo amayi kino baide babana ba ghetto kati kanchi bagambe. Fena bayuti. Tubeerayo mu ghetto kino kibagamba nga yuti munnamu. Tubeerayo mu ghetto. Ne generation ya fene njawulo jerina kweri eyabavumbi bedda abasobbi ba mayanja bani. Nti generation eno ya kamera nnyo. Ukitegeera. Kate mu kubeera ya kamera nnyo. Liba akunyumizanga sobbi nga no tomulaba ngana kuno ngo ulya muwuli. Kamera mu kutunyumira. Zitukozesa ensobe nnyingi. Enaku zino kimu bibiri muwanisa akasimu muli mu kuba muntu. Kitegeera. Kati bamuda mubade muteeka badogo nnyala ne mubakuba kibooko nga mubatadde ku kamera ne mane mubajayo ne mubagamba boogere. Fine nga kibooko muzimu kuba tewali kamera nenga wemalo muzimu kwa ne mugamba ayogere todamu kumanyira mayanja family nakkiriza naga asijja kuda mugimanyira. Nenga yuti ageno mali okumalako video nga n'okukaba akola ki? Akaba. Kitegeeza ali mu pain. Temukubye omu ne mukubirako n'omulala. Mutandise bakubazi batting mu kamera. Okategeera. Kati kitegeeza gwe kenyini oli violent. Oli wabulabe eri society. Anti already balina asinga ate lwakiride. Anti kano era by the way Makona abadaka kuzisa nnyo. Cheya Makona. Kagaba ffe tuli badogo benalemu afande Emma afande Damulira teri agamba yo teri chichi tuli badogo ba Museveni. Museveni tabatuma kuba abantu bakulembera. Mwechabale motegera Museveni tafuga mweka. Mumizo kuba kali mukola naye. Nati bano bemukuba ate bo bafuga. Osegera bafuga be bavaako omusolo bakola ki gwo buli wotto oyo omuntu Museveni omusolo tegukola ki tegujja osegera kati mwe mulowooza nti bwe mubeera nti oga nti goli wenaalemu kigenda kuletera okuba abantu boogamba oli wa ghetto structure bale weno naka kalingo ka ghetto structure kyenyagalo babuusa abayuti akakalingo kaaliwo mu biseera bya campaign kagwa ebyo byaggwa ebyo omulimu gwako gwagga ebyo mulimu ebyo byaggwa nalabyeko afande Damulira mnaku ezo ngira sare no jja kwambala emyufu ebyo mulimu no mabulira sare no gena mayizo oli aperi no teri ebyo bya kidongo byammwe n'omusajja yenyini we bakwatira enjama n'ozigamba ebyo musimanyi nkolera afande Damulira bagenda kukusiba agakumazaayo mwali ebeereddemu wategere go bakanga bukanzi naawe si bakanga mbabulira mazima kuba obuzibu yabe n'abasajja yali eti obuzibu bwonna tugenda babeereramu anti ebyo nebigwa yakoma kwolwo neba gravity sazi ne kibabangisa sente nti byaggwa ebyabwe emirimu gyagwa baanoonya obululu bayimba campaign ne ziggwa omusajja n'alayira kitegedde kakati ebyo byaggwa kati nze gwe banobola banga atisanze kyembagamba kamera mugibeeremu manya kataba Abuba Misiliva ye kamera aginyumirwa atya ne Scorpion Shaba nti bo ye okimanya muniga naganze tongambe ebyo byongamba ntabera kamera ye nadde tosowa musanga mu kamera ngali mukuba muntu okitegeera baida wena akakandu ko kubira abantu mu kamera ka mutawana kikamu akaletera n'abafango ne abo chovola besaa zino mudoga ali mukomera lwa bintu ebyo bya kamera ebyo kamera eno bameni kamera nungi ne kamera tuleme kugikozesa mu mbeera ategena tuleetera buzibu kuba already kenyini gwe bukakafu oba wewaddeko obujulizi gwe kenyini wewaddeko obujulizi olaga ng'oli mu kamera wapositinze ng'oli mu kkuba kitegeera kati mu mbeera yonna teweetagisa basajja bagamba banoonye obujulizi mu kyekiraga tebalina ngeri gye bakuwolereza complain ati enyinyini buli we bamugamba adduka buddusi ye ka video yakajjayo nga bwakulaga nti si ono ankuba bwanziriŋŋana bwansuubiza nti bwenziiramu okunyega ku kino ngenda kufa okitegeera so bwankuba ngamba etokwatayo so kati bayuti mwebeereremu era bayirawe ne Makona yakyogerako nti bali mukwata nnyo abaana mu ddipa ennaku zino anti kati ekibakwasa kyekiri era kiggambye nti biri byaggwa biri byaggwa bameni so kati twali ebeereddemu naye ng'ennaku z'omwezi 2 guno omwezi gw'omukaaga kukubagana no boxing no life engambo ya Ukashali Matovu Ukashali ali ku MTN Arena era nga agenda tuwa fight nunje nyinyi egeno okunyuma nefe nze ngenda kubeerayo simanyi nono mukulu webyo bikonde tabitegeera nze nja kubaayo tumubeereremu tumusupporting tujja genda fena
naye ajja kubaayo tugenda ebikonde binyumira naye sifunanga muntu ampa moral okolaki nga omanyi enaku zino nti n'ebivulu era ondaba nagusala sikyabibeeramu ngaluli naye bwe nfuna omuntu agamba nti omanyi bwenefuna kampani ngenda ebikonde binyuma binyuma ate kyolina omumanya boxing kyekimu ku kintu ekirimu omukwano ogwa ddala. Kale mubadde balabe balungi omukwano we guli nga mukubagana sigulaba. Kale ng'oli eriiso balijjeemu mubadde balabe balungi gw'otumiza enkoko enamba. Yono yeye ngokyogedde Yunesimo kitegedde Smile gy'omuteereddeko linga olaga nti tasobola na bbiri obulamu bwe. Sikolagana n'abakazi. Okolagana na baki? Tontiisa. Abakazi abo tonnyonnyola abakazi